Wali osanzeko exiwo n'omutunulira ddala mutima ne weebuuza nali nfaaki. N'osiriikirira ne weebaza Katonda ng'oli yagala namusindikira ka mobile money naye ng'ennamba ye togirina. N'oyagala okubira esitaani omubuuza ereeta mannya ki? Nze nalina ex wange mwe mwamanyi bye mbadde mulowooza. Sigamba oyo ex ngamba mukwano gwange gwe twali tusoma naye. Mukitegedde? Omanyi nze nazudde ekintu kimu. Empaakinga gye mpaakingira abaana wano ab'omu kibuga abagenda ku ssomero eyawukana ku erife gye baali batupaakingira. Wano omwana omuwa keeki, snacks, soda n'omugamba genda ku ssomero. Naye ffe eri mu kyalo twayinanga konteyina. Nga konteyina eyo oteekamu emmere gye mwaliddeko ekiro gy'oleeta ku ssomero. Kati ono mukwano gwange ye waabwe bali buli kanaku balya nnyama. Naye ennyama eringa ewooma. Ayayaya. Kati abasezi mulowooza yali ya muntu. No, ennyama eri yali ya mbwa. Era mmwe abali obunyama bw'oku kkubo naddala obw'Elukaya mwegendereze nnyo kuba nasembayo okuwulira nga Gaaya akolera Lukaya. Nedda tayokya bunyama, just yagwa ddalu azungira omwo mu Lukaya. Bannaaye ali wano ng'omanyi BEBECOOL wanika omukono. Mbadde nzija wano eno nfunye chance ewuliriza ku luyimba lwa BEBECOOL gye nvudde. Oluyimba olwo okumanya nga BEBECOOL yaddula yagatta ebizibu bye byonna okuva nga muto wa mwaka gumu paka owaali n'abiteeka mu luyimba naye terwaweza wadde eddakiika ezi byonna. Naye bwe mukubeemu akafaananyi singa Mathias Walukaga yali yayimba gye nvuddewe. Story ya Samuna yokka singa saa zino gye kitaawuliriza. All in all, BEBECOOL's song is good. Is good on other people, not on him. Mumuwulize ebizibu bya BEBECOOL yagamba natambuzanga bigere okuva e Kanyanya ku stage paka Karere. Nemwe ababeera munooma munjulire awo kumpi oba wala. Kumpi awo yandifunyewo kikuta kyali envu n'aseererawo. Ekirala alina paati we yayimba nayozaaga ngoye z'abaana ku ssomero okufuna sukaali. I think BEBECOOL was not creative. Awo yandifunyewo nnyingo ye ya kikajjo na kikopo kya bujjo bakyayi ng'eno waluma ku nnyingo y'ekikajjo ng'eno wawuuta kyayi. Okumanya nga BEBECOOL alina ekyejo omwana wa minisita oyo aduula. BEBECOOL baamukuba amasasi wano naye ekyo tekyamuluma era ne mu luyimba tekyalimu. Naye okumukuba kibooko ku ssomero olw'obutasiba kikalu kyamuluma ne mu luyimba n'akiteekamu. Era BEBECOOL ye muyimbi akyasinze okwagalwa mu nsi yonna. Si baana bato, si bantu bakulu wabula n'ebisolo. Nze kaabu eyo gye tuzannyira tulina omuzannyo baguyita Bebe. Okwata munno emikono omulala n'amukwata amagulu ne mumuba nga muyimba Bebe Bebe mumulya tuyimba Gravity omutujju. Wiiki ewedde nali Kiboga mu kyalo. Nali ntambula ngenda owulira endiga egamba be n'endala n'egiddamu be tekikoze Bebe. Omanyi osobola okutegeera omuyimbi omugabi n'omukodo ng'osinziira ku nnyimba z'akuba. Kati tugeze ozze ne Nati Nathan wano eno n'otuuka n'omugamba banaye Nati Nathan ennyonta ennuma akugambira bakuwe kyonywa. Girl, tell me what you drinking, bakuwe kyonywa. Oyo omanya oli ku shuwa. Omuyimbi omulala ye Fig for Maker. Fig for Maker ojja naye ne mutuula n'omugamba banaye Fiki ennyonta ng'ennuma akugamba bugambi totya oline fresh boy and I'm a handsome guy. Sente nakolamu your drinks I'll buy. Ng'omanya oli ku shuwa n'onywa kafo konna ne kakalira. Naye kakutanda ojje ne King Saha. Ho! Mutuuka bulungi n'otuula. N'oyimuka okugenda okufuna ekyokunywa. N'akubuuza ate bebi olagawo. N'omugamba ngenda kufuna kyakunywa. Ng'akugamba bebi wange beeraawo.
njagala nkwagale naye ng'otuddeawo n'oguma n'olowooza oba gaye ali jento agenda yimuka akuleetera ekyokunyonywe n'otuula ogenda okulaba akunyumiza ennyonta ekuluma tokyalina n'amaanyi googera n'oddamu n'oyimuka nakubuuza ate ogendawo bane esaha nze mbikooye njagala funya kyakunywa okumanya ng'ono ye mukambwe awayongezamu ne attitude nkwagala ng'otudde wali n'enkunyumiza biri ebyaliwo luli. Happy Easter. Obugalo obw'amaanyi simanyi abawulidde tugende mu maaso oba mukooye okay nyongera okwebaza abazze wano leero nga tebakimanyi nti yebadde night player ey'olwaleero kubanga leero Easter Monday kubira Mukama engalo ez'amaanyi tuli mu night player yongera gamba nti olwaleero waba afuna mu luzungu n'owoluganda kati gwoli wa luzungu kubanga gwayambadde ng'eyasoma ndi wa luzungu teri muntu ayambala kooti nga tamanyi luzungu mulokole era mulokole otegeera oluzungu wasoma nnyo soko lindeko ate teri mulokole ataba na ssente leeta ssente sinekuyamuli ebinyi gamba nti olwaleero the day today nadde ndi mukyala here he says nazo siina mwami get something naye ngenda funa ono you omwami know you get ate ng'agenda kumpa n'ekyapa ky'ettaka hallelujah kikubira engalo ez'amaanyi gamba nti leero say today yadde nazze enjala ennuma ng'ali mukyala if not naye ngenda kuva wano nga nzikuse the day of today kubanga bifala bingi ebigula enkoko hallelujah kikubira engalo ez'amaanyi eyananzibwa alweza n'ebbamba musajja omwesibyeko nnyo muleki basaba ne banyo twagala okubagamba nti nno abazze abali mu VIP akabinyo naate oyinza okuba nga olinako wooli nga tolaba wasudde ekyebiriyo kati mu kusasula ekyebiriyo n'owulira nga toli comfortable wa gy'oli n'ogamba ninamu kyesatu yange esatu emitwalo esatu osobola ogigatta ku kyebiri gye wasoose okusasula negibeera emeka negibeera etaano n'ojja mu VIP tugamba eyasudde ebiri oli waddemu okwongerako esatu n'ogenda ali mu VIP kuba wali weetaaya kati abali awo mwenna nga tolaba nga olinamu emitwalo esatu waliwo katenti akali awo oyo ayambadde gundi ka reflector omukyala ayimirireko bamulengere mama soko yimirireko katono nnyo awo bakulabe wooli mweru nyabo yimirirako bakulengere wa VIP atunda tiketi yoyo mukyala oba oyina esatu ng'owulira toli comfortable gy'oli ng'oyagala kujja mu VIP teweetaaga sasula etaano kati oyongerako esatu kubanga ebiri wagikoze eki VIP ebiri wasasudde dda wate emitwalo esatu bakuwa entebe ojje mu VIP kubanga wano ne bw'oyonoona mwemanya naye tuli mu VIP soko mpemu akayimba onafu kyamulemu tugende maaso Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long level. Okimanyi nti n'okuzina nokyabulamu ate buli muntu yenna alina okuzina okimanyi nti tteeka gaminda kyusa mu Luganda bakuyita kubiibya bw'onoogamba zina abantu bannange kati kakati oli okubiibya mu Luganda twogera Luganda Oluganda olungi lukoma eri mu masengere kakati wano kubiibya si kuzina naye ng'okimanyi nti kyabulamu bw'ogamba okuzina ojja kukwasa abantu b'abandi kati gwe gamba mbu buli musajja zina naye tina kyenjukidde ng'okimanyi nno buli muntu yenna azina ku lulwe azina ku lwa munne kale okubiibya pozi eno ennyindo eringa esima lumonde byebyera va kuzina ezaffe eziringa omwala gw'ebwayise oba muganda era ennyindo zaffe abaganda mwekubireko mu bugalo obw'amaanyi mukama yatuwa ekitone ky'ennyindo abaganda mwekubireko mu bugalo obw'amaanyi mukama yatuwa ekitone ky'ennyindo abanyankola mwekubireko mu bugalo obw'amaanyi lwaki abasebbeyi mwekubireko mu bugalo obw'amaanyi abalugwala mwekubireko mu bugalo obw'amaanyi okola bulungi ng'omanyi wa wokola ki wogwa
kati essaawa yakakati yeah. baseme neyo mwebale kujja yes. eno bagita comedy podium yeah. ate nga buli lunaku lwakuna yes. tujjanga kuba tukuwa ba comedians ab'enjawulo other different comedians ng'okuyingiranga kujja kuba ku mitwalo emeka ebiri ne VIP kyetaano bintu bigenda kubeera corporate yeah. tetwagala mu byakiyayi ensonga lwaki olaba nga nowootudde essimu eri safe yeah. ne bwogireka awo ogirese ku ntebe n'ogenda n'ofuka ogisangawo towakana ng'olimu okutya kigezeeko obugeza ojja kakasa yeah. gamba nayibawo nti ndi safe. Hallelujah. Amen. Ate saawa zino wano woli okumanya oli safe. Ne bono ogende waka. Genda n'essimu yo WhatsApp kwata bwoti genda. Allah mole dawa genda paka Kyebando. Kasobuuka wano ebisigadde bibeera bibyo. Naye nga buli lunaku lwakuna tugenda kubeeranga mu kicorporate wano. Katwala comedy. Ladies and gentlemen. Tulina gwe DJ Shan mukulu wa muziki, tulinawo DJ Malike. Nze wampita MC Kenny alongside MC Blackman wa marobozi mu Uganda. MC Esco akyaliwo, Lina Dana ya akyakola ki akyaliwo. NTV crew naye ekyaliwo. Tugenda maaso. 2010. Yeah. Kati nga bagamba waliwo bakomando tugenze Ukraine gye tusinzidde Ukraine 2010 odaba amagye bakomando balumbye bano abasajja abalasha tebasaaga era babeeranga basazeewo okubeera nga bakuba Ukraine aba Ukraine bali mu kuyomba President wa Ukraine yagezaako okubeera nga nnyonnyola bamulumbye wasonga abalasha we're going to fight. Tugenda kubeera nga tulwanagana nabo efaafagana n'okufaafagana nabo tugenda maaso nachi. Okay, next on stage, ladies and gentlemen. Katube nga tuzzaako bano abagala bw'abangi baana nno batobye okutuukaano gwe bali basajja ba comedians batabbu balwanya entalo kuliko kato ne waswa waliwo anywa ekitono n'anywa ennyo era bonna tugenda bonna emmoloka bazitomeza Mukama Katonda yamanyi naye tuteeke anyway, so next on stage, ladies and gentlemen, introducing the oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.